Bannakibiina ki National Unity Platform bakedde kweyiwa ku kkooti esookerwako e Nakawa okulindirira amyuka akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ka Elections Management Committee John Mary Ssebuwuufu abadde akomezeddwawo okulaba oba kkooti emukkiriza okuyimbulwa kakalu ka kkooti. Nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 4 ono atuusiddwa mu kkooti era ng'eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Sanula Namboozo. Ssebuwuufu yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January era ku ntandikwa y'omwezi oguwedde n'asimbibwa mu kkooti eno n'aggulwako omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa Mahatma Odong ategeezezza nga bwe balina okukola ennongoosereza mu mpaaba oluvannyuma lw'okwongera okufuna ebikwata ku musango ebirala. Ono ategeezezza ng'omusango ogw'okukuma mu bantu omuliro ogwagendereddwamu okulumya abawagizi b'ekibiina ki NRM. Whether the matter be adjourned. Wabula bino byonna Ssebuwuufu yabyegaanye oluvannyuma bannamateeka be nga bakulembeddwamu Jude Byabakama kw'ossa ne Joel Ssennyonyi bazzeemu okusaba kkooti eno okumuyimbula kakalu nga baliko n'abantu 3 be baleese okumweyimirira. Your Honour, that being the case, we have instructions to apply for bail. This application is premised on Article 23, Clause 6A, which gives an accused person who has been charged with an offence. Article 23, Clause 6A of the Constitution, which gives an unrestricted right to apply for bail once an accused person is charged with an offence. Kyokka oludda olwabi lutegeezezza ng'ono bw'ayinza okutaataaganya okunoonyereza singa ateebwa. It's our submissions, Your Honour, that the offence being grave, the accused person might choose to abscond. Your Honour, also of concern the nature of this offence. Olw'okuba ono omusango muvunaanibwa gwekuusa ku ky'okutuusa obulabe ku bannakibiina ki NRM, Odong agamba nti kyandyongera okuteekawo okutya mu kitundu ng'ayimbuddwa. There is a likeliness, Your Honour, that the release of the accused person might raise commotion in the public sphere. Kyokka ategeezezza nti kkooti bw'eba yakumukkiriza okweyimirirwa alina okuwaayo ebimu ku bintu eby'enkizo omuli ekyapa kw'ossa ne paasipooti okusobola okumuwaliriza okudda mu kkooti. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi, omulamuzi Sanula Namboozo ataddewo olwanga 24 okuweerako ensala ye ku kusaba kwa Ssebuwuufu okw'okweyimirirwa. Wabula bannamateeka ba Ssebuwuufu bagamba nti wiiki 2 ze bataddewo okuweerako ensala oba omuntu waabwe ayimbulwa si za bwenkanya. Our prayer again, Your Honour, is that the accused person be granted bail. He will be available whenever court does require him to be available. Hopefully, state will be ready for trial because we are ready whenever that gets to happen. Ssebuwuufu addiziddwayo ku alimanda mu kkomera e Luzira.